Wewe lenyo genda maaso n'okubanga otugoberera n'okusubscribinga. Soko subscribing road to 100k subscribers. Ba subscribe mitwalo 10. Subscribing atufune YouTube Silver Button Award. Bana fa biva organic access building Rubaga Road oyo Dr. Mukugu kenda yo kyonna ekikulume ekirwadde olina omugejjo olina asthma olina pressure olina ulcers. Dr. Senjobe namba yesimu 1075 622 weryawo. Bana fa brands bajja kwambaza brand shoppers bangoye genda yofune ngoye makeup omulungi ebyabato n'abakulu byonna ekabalagalawe biri. Enamba zonna kuziri ku screen yawo. Nze waso Emmanuel. Ekisoka kya byonna tuli ku nsonga y'omukyala amanyikiddwa nga mukyala Sofia Akum. Omukyala ono eyazaala mu mwami Bindeeba omwana gwe twategedde nti ye Ben. Omukyala ono alina ennaku mpitirivu nnyo si byangu yalina akatono ali wano ali maziga mayitirivu nnyo. Tuli kawempe muyinza okwebuuza ate omuntu asula entebe atuusa atya kawempe ze gyembeera otyo nnyabo nsanyusa okulabako. Nange kusinkana sebo. Oli otya? Simanyi. Tomanyi. Nyongera ku ddoboozi katono. Ng'okankana olumu obujiji. Olinga alina obusungu obungi ku mutima. Wangi? Omuntu yandyagadde okumanya oyambadde green onyumye oli kawempe. Bayinza okubuuza tobadde okimye kye kawempe. Kyali ku nsonga ya mwana wange eya school fees. Okuva twasemba okulabagana ne tukola story negenda viral. Amasimu negabeera nga amasimu. Lwepi yatugamba buli alina omwana wa Bindeeba mutwale ne DNA. Nyabo twagala DNA eyo bweyagala omwana wa Bindeeba mulabirire. DNA sinagigana kono mulundi n'ogwo. Anti gwe ino gikola gireeta. Yakibagamba. Situka ne DNA oleeta omwana. Bweyagala bamulabirire. Yera ipi mwetegefu okulabirira omwana. Lwaki Bindeeba tavaayo? Okibuuza nze? Wangi? Lwaki antuusa kulinisa? Bindeeba. Lwaki omukyala yayogeza confidence ng'agamba buli alina omwana twagala DNA mu ngalo? Akijewa. Nze mbadde manyi DNA ezisabibwa basenga. Njagala osooka nigule ku nsonga eyo. Yabagamba jangu ne DNA. Wentukidde okujja mawulire nga kiganye. Mpulira. Ye kati okuva luli eri lwaki tavaayo? Kale I'm ready. Nja kuzisasula sente za DNA. Ojja kuzitoola? Nja kuzitoola. Naye ozirina? Nja kuzitoola. Kanyimirire ku mazima g'omwana wange. Kyonna kyali rape. Oli mukazi. Wakera ku makya n'ozaala. Nati yayogera kimu muleete DNA. DNA results. Nembuuza gwe ovunaanyizibwa ku ky'okuzireeta oba? Ntuuse. Batego bagenda kumpa obuyambi. N'otuuka n'okugaana mama Fiina. Mazima rape. Nga bw'oli rape. Omuntu yenna abadde akwenyumirizaamu. Oli mukazi rape.
sigenda kwegayirira kubanga kyendiko nkimanyi naye nga Katonda gwe nsinze mulamu ekyo kyoba omanya kyonna kyoli. Kanguze ekibuuzo kimu. Wawulira otya ng'omukyala nga mukazi munno yakusaba DNA? Sisenga ime oba abalala? I feel bad. Naye ekyo si kyewalikoze rape. Sikulumbangako. Sikugambangako kintu kyonna. Ekintu kye nasaba mubangizi Benedict kuyamba mwana we. Fego tuyita Bindeeba. Gwe muyita Bindeeba. Siddangako eyo. Oba tewali muntu ayagala kujja ku mawulire. Era wentukidde okujja wano nga wentuuse weewo. Naye nga bw'oba oggoganye. Nkubuulira mukyala. Oli mukyala. Kubanga leero wakitegedde nze nakusitudde ne nkujja ekawempe. Bana abaffe omukyala ono nze namugje Entebbe. Esimu gye nakubira ekirwadde gamba ki? Nze njagala bawulize bulungi. Bajja gamba emosala ebigambo. Nakubira esimu saa mmeka? Wakubira esimu zabadde saa 12. N'otegeeza n'ongamba ensonga zo Mama Fiina azingiddemu. Ne mugamba kirungi. Bw'obanga omukyala maama wa bonna asituse. Amiina. Kubanza okuzikugamba namukubidde esimu. Ne tunyumyamu. This is what happened. Maze obusungu omuluma kankitanyemu katini. I called Mama Fiina, me myself. Oleggulo saa zadinga 12. Ne mugamba mami omanyi ne munyonyola ensonga ya story. Ne mugamba story ne nawe etuuse. Naye omukyalo ntumutadde mu mawulire. Omulimu gwaffe si ku exposing abantu kubalekaawo. Wabula kuteekako enjawulo. Nga baga nti bring a smile and you make a difference. Mama Fiina bwe namukubidde she responded positively. Nangamba situla omukyalo oyo muleete wange. Zabadde saa 12 n'ekitundu. And I felt so happy. Nga ensonga ya debisiza yambuza ku kya school fees omwana gwe yeetaaga. Nambuza n'omulimu gw'okola. Pozo nga mukola mulimu ki? Nsiba nviiri. Olina saloon? Nedda. Osisibira wa? Sibira waka. Namugamba byera bigamba nze. Bino byenjogera, this is what Mama Fiina told me on a phone call. Twamaze eddakiika 10. Mama Fiina n'angamba leeta omukyalo ye wange ku ssaawa 3 e Matugga. Ssaawa 3 bwe zaatuuse nga tezinaba natuuka. Naddamu nankubira n'angamba no, I'll be available ku ssaawa 6. Siza nakubire n'eddamu n'egamba disappointment. Bwe kiri. Era ne nkugamba nti keera tukwate ki? Obudde. Amidisi ng'omukyala ali mu travelling ajja. Mama Fiina nankubira essimu. N'angamba waliwo obuzibu obuliwo. Nti buzibu ki? N'angamba owaye ensonga zino abaana baleka bandabye bubi. Balwemi. Era bwe batyo Mama Fiina na ending up ng'olugendo alusazizaamu nga n'omukyala amaze n'otuuka mu town. Naye nga yatidde kirabika. Olaba Mama Fiina asituka n'ayogera statement ze simulaho ng'atidde. But yatidde. N'angamba yima ntono kwa ntomuwidde. Lwaki Remi gwatya? Simanyi. Sina kye nakola Remi. Okuzaala omwana wange saza musango. Mpulira. Ndi kyendi. Lwakubanga omwana oyo. Nafiriza buli kalungi. Nkolera omwana wange. Wetuuse nga Remi yayimiridde wakati. Obanga Bindeeba aganye. Mama Fiina asazeewo okuyamba omwana wange. Remi n'ayimirirawo. Mama Fiina n'atya okubanga Remi oli mukyala. Sikulimba wazaala. Katonda gwe nsinza mulamu. Remi nga gweyimiridde mu kisa gw'omwana wange Remi. Allahu Akbar. Ebintu byenjogera abantu bajja saagala muntu munkotinge bubi mujja kuuza ema kiki. Omukyalo ono yasituse
Era mama Fiina namugamba Fiina omukyala mwetise paka Kampala. Naye oba appointment ogisazizaamu nga bw'onnyonnyodde kuba yaŋŋambye nti Emma communicatingzeko ne Remi naye ebintu si byangu. Mama Fiina yaŋŋambye nti Remi yamugambye nti Bindeeba talemwako okulabirira mwana era mwetegefu ajja talemwako okulabirira mwana. Sookoddemu ekyo 13 years down the road. Lwaki tajja? Saakuwadde ennamba y'essimu tewakubidde basenga bwe yakuzeemu ki? Abaffe senga ebigo bya senga obiwulidde. Senga ngambye waliwo ensonga wakati wammwe. Baveeyo bagyogere. Bamuyita mukyala Ime. Aveeyo ajogere. Aveeyo ajogere. Bwekyo kisoboka nsabe Eddigo oteekemu ka audio kasenga kayitemuko katonese kawulireko. Yes. Kyebaleko mukyala Ime. Yes. Kale amanya gange nze waswa Emma. Kakati waliwo omukyala bamuyita mukyala Sophie. Agamba nti mulamu wammwe alina wako bayita Bindeeba. Naye agamba nti ayagala omwana atuuke mu famire amanye ekika kye okusookerako kyagenda. Naye agamba alemereddwa. Walemereddwa atya? Ekisooka kyaffe n'agamba taata we kweta taata we mwami Bindeeba Raymond bwe bakangenga mu famire. Relationship yammwe eri kinaki ekiganye omukyala n'okufuna justice n'okuyambibwa. Bwe mubuuze akubuulire buli kimu kyonna. Ensonga yava ku ki? Yalina ansa. Ate kati ensonga ezite yazitugamba. Yalina ansa akubuulire buli kimu. Aveeyo ababuulire buli kimu. Kyava ku ki? No, katandi kati tuyambagana ng'abantu kubanga olaba yatusooka okuddukira mu mawulire. Kitegeeza she needs assistance. Oba kiba kitegeeza waliwo ekiganyeemu. Mwenga gwe ow'ekika, what could be the problem to clear off the air? Tuleme okubeera nga tutola n'ekyo kubanga ye ali ku saidi yaffe. Kanjala kulya ekigambo ekivaamu mmwe. What could be the reason? Kati nze ebyoyo sibitegeera. Eby'omuwala Sophie. Sibitegeera. Naye ng'omumanyi bulungi? Sibitegeera ssebo. No, nsaba tuwuliziganye mukyala Ime. Nsaba tuwuliziganye kuba ennamba enagiirira ennamba yo. Buli omu zonna babeera nazo kati sibitegeera. Nolekamu nga tulitegeera. Tukoze bugunjufu si mu bubi. Kati ye si bubi nze sirina buzibu wadde. Kati ye akubire gwagamba nti bbaawe ensonga babimalirize nze sibitegeera. Ompulidde. Let me ask simple questions. Omukyala Sophie omumanyi? Kati obuuza nze lwaki tobuuza bbaawe gwagamba? Ate ennamba yagamba ennamba teriiko tezibeeramu singa. Kati ddoboozi lye ng'amuggyako. Ye sibimanyi. Mukyala Ime. Sibimanyi ebyoyo. Mbuuza mu Bindeeba muganda wo. Nkugambye ssebo ekintu kiri kimu. Yes. Ye nga bwe yabagambye yabimanyi yabitegeera nze sibitegeera kubanga tasituukangako olunaku na lumu nze simutegeera byagamba sibitegeera. Yanakubiddeko ku ssimu. Nkugamba nti byagamba sibitegeera ssebo. No, ate kati mukyala Ime okalubiriza mukabi byambeera. Oli mukyala embeera esokutuuka ku makyala n'ekutuukako ng'omukazi. Owaayi tonkulumira ebyo ebyabo ebyo babesinkana wabiki sibitegeera. Ye aveeyo ayogera ekituufu kubanga nze kyemanyi. Omusajja tasobola kukeera ku maka n'azaala omwana ate n'amwegaana oba n'agaana kusomesa mwana oba n'agaana kuwa obuyambi. Kati omukyala yennyini ababuulire ensonga ki? Ababuulire kyava ku kinze sibitegeera. Sirina kyenyongera kulawo omusebo. Omukyala yali akutuukiriddekoko.
nkugambye mukwano tombuuza bingi nkugambye kyekyo naye ng'omuntu abyemalire nga gwamanyi nti gwayita bbaawe naye nze kyemanyi omusajja yenna tasobola ku makya n'azaala omwana n'amwegaana n'agaana kuwa obuyambi nga twaliwo nsonga kati yababuulire buli kimu nze siritegeera. Kale nsabonziremu kino kyokka igwe ne mwami Bindeeba muli Ogumide senga ebigo byayogedde obyudde bulunyo. Yes. Senga abadde ategeeza ki kubera nakyanzemu bwangamba ebyo sibimanyi ebyo sibimanyi ebyo sibimanyi. Omuntu yenna Emma ng'oli mutuufu oyimiridde ku magulu ga abiri nenkubuuza Emma mutuufu ddala omwana oyo wo Emma ogenda kwogera ki? Si wange oba wange? Yes. Oyina answer. Yes or no? Yes. Naye lwaki awoza simanyi nga nekubye ku mukyalo oyo? Omukyalo ku Bindeeba ne Imani asinga obukulu. Omukyalo oyo yeba mukulu waabwe. Soko mbulire kuba mulabisenga batalina gwangamba omwekubyeko. But the woman chonja badayogeramu as if you have temuconnecting ngako blame yo neri kugwe. Kankubuulire omwewuliriddeko gwe kennyini. The way she talks arrogantly. Lwaki tebavaayo? Senga nakyagamba nti ngabi wabitandika byogere kiki ekyo bye bibino mbitandise naye kikyenna aveeyo akyogere ye nga ye. How many times have you approached that lady? Banange simanyi nakumanya kuvanga mwana wange akyali muto. Nengendako ewaabwe kubayita bwe baali babeera ne bavaawo nadde e Kampala ng'akola still era nga munoonya. Ntuuka ekiseera ne ngamba lwaki bannange ngenda okulaba nga kivuddewo school fees obanga bwe mba mwetaaga ng'avuddewo naye nga mpulira muli kinyiga bannange omwana wange annuma. Kankubuuza ekibuuzo kimu. Senga alamitize ku mwana oyo Ime omwana wange yamulumba ne ku ssomero gy'asomera. Ng'ani alumba? Ye kennyini. Oyo Ime n'agendayo ku ssomero nga tankubidde essimu nti oba Sofi ngenda ku ssomero ndaba omwana. Yali anoonyayo ki ddala nga si waabwe? Yali anoonyayo ki? Nsimanyi. If you want you can go n'omwana gye yali asomera ku Gateway. Genda obuuze head teacher omubuuze ddala omukyalo bwati mune bwati yali azze kola ki? Mpulira bibyo. Yesebo. Bino bitwogerako bannange ekisooka kya byonna nayagadde omukyalo no either tumuyambe mu mateeka oba afune financial support. Bwe nagenze mu mateeka nengenda ku Ministry of Gender aba ministry bangaye tebakyakola ku nsonga z'abaana. I was there yesterday. Nyabako gye bansindise baje bata Uganda Child Support Center eyekireka bujemba nkola ki kyobolaga nenda banga mateeka kyampanvu yeko. That is the reason as to why I called Mama Fiina. Nemuga why kisaagadde kusaba abantu buyambi nenga muweka ku Mama Fiina omuntu atya single handedly nga manyi of course ye muntu gwantu bemanya basitukira mu budde banjagala wakiri bwejibanga mateeka degenda ku favoringa osoko obeko oyambi bwa financial support obulambu koleki butambule bugende maaso uyo gamyo geno osibira wakawo. So this is what I did okutuko connecting na Mama Fiina ngasagala tuleke story nge hanginga omukyala asobola kubanga afunye an assistance somewhere kati nemuwa hope me myself sagandi oba ne blaming kukubira simu wangu nida ero simu olwakubidwe simu. I was very happy. Nengamba kale issue bwe betuse wa Mama Fiina abakyala bonna nkubye omulanga abakyala baguulidde yonna gye muli nkimanyi temusobola kuvaayo olw'ensonga ya rape okubeera mikwano gyammwe naye mazima ddala nga wakeera ku makya n'ozaala ng'oli mukyala bannange muveeyo ku nsonga eno muveeyo nina embwa ku mutima.
nine bwali omwana wange obutamanya waabwe kinuma wentukidde okuvaayo nga bingi byendabye naye nga rape otuuka okuyimirira maaso ga mama Fiina n'omugamba by'omugamba rape you a woman oli mukazi munnange sakwatakinga kulemesa bufumbo kyenali njagala kyokka kusaba buyambi bwa mwana wange omwana wange alina right mwetegefu okuyamba omwana tekiriyo lwaki ntuuka wano bw'abanga mwetegefu emyaka 13 gyonna nsobola okujja n'enva eri lwaki nva eri yonna oba lwaki saakusiba mwana nenzija nekugamba nti wasi oyo omwana wuwo lwaki nagenda eri waba obuyambi buliwa bampa evidence kigyalina yatugambye nti oli mwetegefu era n'obusobozi abulina buli luddawa abuveeyo abukube maaso nze saagala sente ezo beeni saagala kintu kyonna wabula njagala okwata esente z'omwana oziteeke ku ssomero omwana ng'asome ate ekika kye njagala omwana nga afune ekika kye bannange ekika kibonyaabonya bantu bangi bali eyo alina sente alina buli kimu naye ng'ekika kimusumbuwa kiri kimu kyokka naye nga rape n'olinya mu mukisa gw'omwana wange olunaku lwaleero rape oli mukazi rape kankubulira oli mukazi bw'oba ku makya wakeera n'ozaala Forin abamanyi the feeling nga mama Fiina akede nakuyita mwabaye mu meeting ngako nefe olaba kugabagambye majangu no sulango tunula